kati leero Odinga musaasidde kuba nti Mungu amujjulidde naye simusaasidde mu bunnabyabufuzi kuba yatagalatagala atazze wano emirundi 5 ng'asinkana mwami Museveni ekyo nakyo kimunkyaya emirundi egi ng'asinkana mwami Museveni nga balinya n'ennyonyi aba babiri ekyo kyanyongera nkinkyaya Raila Odinga okujja n'asinkana mwami Museveni. Raila Odinga mukwano gwe abadde ateekwa kuba Dr. Kizza Besigye oba mwami Bobi Wine. Negwe tosobola kuŋŋamba n'Abaganda baalugera nti mbuulira gw'oyita naye. Nkubuulira empisa zo. Mbuulira gw'oyita naye. Era nze Raila Odinga musaasiddeko kyakufa kyokka n'ebirala sina kye musaasidde. Kati sana n'Odinga yajja owa mwami Museveni omulundi gumu twaliga bwe bambi yali tannalabuka. Naye emirundi 5 ng'ali obugenyi. Fene mu Busiraamu bagamba tokkirizanga musota kuba ojjira mu kituli kimu mirundi 2 ofa oli mukafiiri. Basalirwa yeesimba okuva ku bwa kansala nga basoga banne tebamuwa. Basalirwa okumanya ensi ku bye basaalirwa yali yabulwa n'omulimu nga ne Mbaloya bamutya. Omuntu amuleeta ku mukono Elias Lukwago n'amuwa woofiisi ku Sitewolo. Lukwago yete basalirwa. Basalirwa nga yaddiba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG weebale nnyo weebalire ddala kutulaba olunaku olwaleero. Jeffrey Mayanja ge gange ndi wano ne baba Isima New Isima Lubega ekibibi gwe ndi naye naye olunaku olwaleero amawulire gakedde si malungi nnyo okuva mu ggwanga erya Kenya we togerera essaawa zino nga amawulire ga biwoobe akwazirana na miranga okuva mu ggwanga erya Kenya. Omukulu Raila Odinga yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kenya era nga zaavuganya emirundi egiwerako okulaba ng'atwala entebe y'eggwanga naye nga oba oli awo nekitasoboka wetugera essaawa zino yavudde mu bulamu bw'ensi. Amawulire gazze olunaku olwaleero okuva mu ggwanga erya India gy'abadde ajjanjabirwa kigamba okuba nti abadde agenda kuba ku matu kakati akedde enkya olunaku olwaleero kutambulamuko nga bw'omanyi asobola okuba nga addamuko ku mbavu mpola mpola bw'atyo omutima ne gwesiba omulundi gumu kigambibwa omutima gwesibye omulundi gumu n'agwa wansi tazze ingulu omukulu Raila Odinga. So kitalo nnyini ddala abadde bamugoberera bannakenya ne bannayuganda abadde bagoberera Raila Odinga. Twamulabako emabegako eyo ne Ssaabasajja Kabaka era bwe yagenda mu Kenya awo yamwaniriza bulungi nnyo olwo yagenda n'amukyalirako basikanye enfunda eziwerako abadde mukwano gwe ne wano mu Uganda zze enfunda eziwerako era nga nasingana mwami Museveni mirundi egiwerako President Museveni n'ebirala bingi ebyetulya ku mukulu oyo ebitwekuusizaako sayidi awo. Sooka otubuuzeeko tutandikira awo Raila Odinga avudde mu bulamu bw'ensi nga tabaddeko president ekintu kyalwaniridde ebbanga eddene. Kino kiwa kifaananyi ki eri abakulembeze bannabyabufuzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nze Raila Odinga ngenda musaasirako kitundu ngenda muwaako afuye okumusaasira naye sigenda muwa full dose mu kumusaasira. Togenda muwa full dose mu kumusaasira. Lwaki sigenda muwaako full dose mu kumusaasira? Raila Odinga yali azimbye ebyobufuzi bye
ng'era abantu bonna tumwegomba ate abadde musajja mugagga ne yatagalatagala nnyo awo kati ekiŋŋanyi musasira full dose yatagalatagala nnyo yatagala emirundi ebiri yali atadde amaanyi ku gavumenti ya Kenya ng'era buli muntu amwesunga okuba ku pulezidenti n'amaanyi ge yalaga ate eddakiika emu agenza akoze omukago ne pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta amuwadde ne mu gavumenti embi wulidde totta naye mukago olina girinda paka lwerivaako okola nga mwami Bobi Wine yagaana n'ogenda mu paalamenti n'akomaawo ne Besigye naye yagaana okutta omukago kikulu nnyo gavumenti embi buli wotta omukago ekusembeza lwakuba Katonda yatta eyinza okuba nga yemuse n'omutta lwakufa mu busiraamu tuga Katonda yatta niyinza okuba nga yemuse n'omutta gavumenti embi tebagyesembereza gavumenti embi olwana paka nga bw'olaba Balasa Arafat kati iyo ne Palestine essaawa yonna egenda kufuna independence olaba omugenzi Mandela bamuwa obukadde n'obukadde n'agasijja kukola mu gavumenti yamu n'agaana era Mandela senga yakkiriza omukimbi gw'abazungu senga yasinga obugagga mu Afirika kuba mu nsi yonna ne gavumenti embi tosobola bw'osalawo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu kati Raila Odinga yalya ennyama ate supu n'amuleka kati Raila Odinga musaasidde lwakuba nti Mungu amujjulidde ne simusaasidde mu bunnabyabufuzi kuba yatagalatagala ate azze wano emirundi 5 ng'asinkana mwami Museveni ekyo nakyo kimunkyaya emirundi egi ng'asinkana mwami Museveni nga balinya n'ennyonyi abo babiri ekyo kyanyongera nkinkyaya Raila Odinga okujja n'asinkana mwami Museveni okumusinkana musango kubanga oli asobola okubanga mukwano gwe bamanyiganye kuva dda kubanga bonna bannabyabufuzi mwami Museveni tomukolako mukwano talina mukwano okuggyako abaana be ne famire ye talina mukwano mwami Museveni kati walabye kye yakoze Betty Kamya n'amugoba nga kuba mwami Museveni kye yakoze kimenya n'amateeka mwami Museveni essaawa zino candidate ne candidate tokola ebyo byewakoze Betty Kamya yali maze kulayira ati candidate naye obuyinza abusigaza obukuddukanya eggwanga naye dde era babumutemako obusinga lwakuba yabwemalizaako ni etteeka ligamba kirala in fact ne mu nsi ezaakola senga waliwo pulezidenti ow'ekiseera anti mu nsi ezo endala niye wano Uganda biralamu ne wano kisoboka naye lwakuba tekisoboka kati candidate era kyova olaba n'emmoroka ze ez'obwa pulezidenti mukalu atambula nazo anti kujooga lyejjoogo oba n'obutamanya ayinza okuba nga abikola mu butamanya n'ejjoogo ayinza okuba nga mwami Museveni abikoze ensonga bbiri ng'ajooga oba nga tamanyi ne candidate ayinza obutamanya ayinza obutamanya amanyi nedda ssebo okumanya kya bugagga Katonda akikuwa buwi nga Nabbi Sulaiman bwe yasaba okuba omugezi Katonda amubuuza nkuwa eki n'amugamba mpa magezi kati ne President Museveni ayinza okuba nga atukoza jjogo oba nga takimanyi bw'oba candidate ne mu nsi ezaakola senga waliwo pulezidenti ow'ekiseera amale kuva mu kalulu ate kati mwami Museveni bw'ava mu kalulu ajja kulayira nga May amale kulayira awaddewo afuuke pulezidenti kati oli waddembe n'omukuba oluyi naye babayisi baggwe olwadde mukola ki n'omukuba oluyi mwami Museveni okuba candidate okuba president ate sikulabanga okuba candidate
tokuba president ati yo oyinza babusigaza president nga oyinza bubanga president abusigaza kyova olaba nti n'enkiiko ezimu manyanga n'enkuŋŋaana ezimu bagamba nti talabiseeko leero olw'ensonga alina enkiiko z'eggwanga zagenzeemu agenze ku mirimu gya ggwanga tezimusobozeseza kukola kampeyini. kimenya mateeka bw'oba candidate oba tolina kyosobola kukola kibanga nze ndowooza mutaba n'okutereezaamu ate kye ndowooza nti si kyangu nnyo essaawa zino be babaka ba paalamenti okugamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba agenda mu kalulu kyekino okukolebwa nti ani alina okudda mu bigere bye ga nti oba vice president oba prime minister nti yadde ku bbali abeere mu kalulu ke kaggwe n'emmotoka zonna abeere ng'azizzaayo za gavumenti ezimutambuza newe omusango oli wadde mba omutakulako oba omusuna nogo waayi watunyiza nnyo tulemeddeko n'omusunamu ne kati omusunirawa tolinawo omusunira era ko oba oleetaagagala obwegati ejja ekyo erimukuuma maama we n'olugala lumeketa era bw'oleba oleeta akagalo bwatyo omukwateko SFC n'olugala lumeketa okulaga obutendeke n'obumalirivu n'obwagazi eri mukama we naye nga pulezidenti mu mateeka gennyini yalibadde nabbanja yafuga oba vice president Jessica Alupo ng'eraba naye bw'aba alina kyagamba bane mukubira oli nga ne wabawo enteeseganya ezizze on the behalf of Uganda ng'asindikayo Jessica Alupo oba nabbanja nga ne bw'aba alina kyayagala akubira nabbanja ne Museveni ayinza okukikola kuba kati si president ulidde si candidate. Raila Odinga ono olaba talina taffaali lyataddewo nnyo ku ggwanga lya Kenya ebbanga lyamaze nga avuganya gavumenti ezibaddeko nza nti njuliza nnyo obusiraamu kubanga abaddewo nnyo naddala mu bintu bikukalakaasa ebyo nga bw'ateekawo eddoboozi abavubuka bamuwulira era nga bulaba President Kyagulanyi essaawa zino. Njuliza nnyo obusiraamu. Obusiraamu bugamba bw'okwata epipa y'amazzi epipa erimu litaazi 100 n'oleete amasira essira ne bwe liba ttono bwe liti oba omusaayi agamazzi gaba haraamu tokkirizibwa gakozesebwa mu bufunzi kyotegeeza kyekiriwa anti ne gundi ye twalibadde tumutendereza naye yatagala neyegatta ku gavumenti ate najja yegatta ne mwami Museveni ebyo byamukola bubi nnyo era nze byamunkyaya nnyo mwami Museveni tebeegatta naye mwami Museveni tulina omulaga ensi nti ensi abantu abalemeddeko obulemezi teryamwagala ate era nakyemalira tebamwesembereza naye oli mukwano gwe ani abadde mukwano gwe Raila Odinga mukwano gwe nga nti tabeerangako mukwano gwo ng'akola gwe byotokola oyo aba mukwano gwo kubanga ono abadde opposition e Kenya nga wakanya enfuga embi n'ebikolwa bye bigenda mu gavumenti mu bakulembeze ababaddewo e Kenya kati ate bajja eno ate n'obeera nakyemalira kati Raila Odinga mukwano gwe abadde ateekwa kuba Dr. Kizza Besigye oba mwami Bobi Wine negwe tosobola kuŋŋamba n'abaganda baalugera nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo mbuulira gw'oyita naye era nze Raila Odinga musaasiddeko kyakufa kyokka n'ebirala sina kye musaasidde era ne bwe kunabakungubaga nja kukungubagako haafu we sobola kukungubaga fuulu ogenda kukungubagako afuwe sobola kungubaga fuulu kati oyo mu lulimi lw'abasomesa muwa haafu basale mu lulimi lw'abasomesa omwafu basale muwaafu basale tatuuki talina bisaanyizo bimuweesa fuulu basale omugenzi Raila Odinga bwe mba mubasomesa muwa haafu basale talina talina gundi bisaanyizo
bimuweesa full basale full basale afudde mulemye tawangudde full basale. Olowooza ki kiyinza okuba nga kimulemesezza okutwala obuyinza mu Kenya ebbanga lyonna lyamaze ng'avuganya? Kasi omuntu toba dependable. Omuntu yenna oteekwa okuba dependable. Tokyukakyuka, tosaagaasagana. Ne mu byobufuzi bangi badibye n'ebyobufuzi byabwe butaba dependable. Tubuukire etokota. Leero ali wano, ali wano, lyategeeza kino lyategeeza kirala. Ffe tugumidde mu FDC emyaka gyonna. Ne FDC ejjudde ebizibu. Nga nabikunyunyudde wano oganga mubadde basajja. Aye tovangayo mwana wattu. Omukati wavayo oli awo wakati. Ndi wakati. Wadde ng'owagira iniyo. Ne FDC nga nakunyunyudde ebizibu byayo. Oganga mubadde basajja. Ne ekitutiisa kuzungazunga. Nga nze nagenze mu Nuupu. Banyanyiriza mu Bugombe. Nga nagenze mu movement banyanyiriza mu Bugombe. Nga nagenze mu DP wadde yasaanawo banyanyiriza mu Bugombe. Sina kibiina kye ŋŋendamu endulu netevuga Obugombe ne butagira ki lwakuba nkuumye legase. Nkuumye legase. Oli dependable. Ndi dependable. Teweetaaga kukubako panel beating and spraying. Teweetaaga kukuba panel beating and spraying. Bwe tudda mu lulimi lw'abamakanika saagala panel beating and spraying. Ne kati abantu batusuwazizza. Baava mu DP. Mwami Bobi Wine yayita abantu bonna. Kati babadde mu Nuupu, bavudde dda mu Nuupu basaze ebibiina ebirala. Batta legase. Ate ne baba baganda bo mu family bakutunuulira. Ojja kuweka nga bakumye obusika. Kubanga gotonyolya ku kigambo kyo teweesigamwako teweesigibwa. Kati n'ekimu ne kino katulaba ne Ssemujju oyo kizibu waabo muwa obusika. Bamuwa. Tebajja bumuwa. Musajja omunamawulire omukutivu mubaka wa Parliament. Era genawuliddeko nkyayagala obusika ne baabumumye era waliwo enkayana ewaabwe. Nagawulidde. Ssemujju ayagala obusika ne baabumumye tebagenda bumuwa. Era kimuluma okukamala obukamazi. Kati abantu bye mujja mukola family zibatunuulira. Bagamba ono tali dependable. Family zibatunuulira. Ne ku lukiiko lw'ekika bajja kumma obukulu. Omuntu yenna ne bw'oba wa movement baagala omuntu wadde Museveni mubi naye ng'omulemeddeko. Katolaba omwana yawangudde emmotoka ya miliyoni 10. Omukazi wetubadde naye ku bimeeza ng'alinganga zolozolo. Yeeyita maama Museveni. Ono yambala gomesi ya yero. Okuva lwe namulaba tava mu gomesi ya yero. Jessica Lupu nawudde yagimuwadde vice president. Okuva lwe emmotoka yamusaanye ate oyo muyozaayoza. Naye anagisobola maintenance oba naye nasigala agimukolera. Emmotoka empya tebonyabonye ebanga mukazi mupya oba mukazi muto. Era bayitaga service. Nedda ssebo kati bakuwa akaana akato bakajje mu Power King kaagala service yaki. Nokakolako enviiri. Okawa sente z'ekizigo kaberenga kasigala ku mutindo. Mu Power King waliwo atalina nviiri nkole. Ati nabo abazeewuwo ng'ogenda beera naye obuna okusigala nga asigala ku mutindo galabika bulungi. Bwa Power King buba full package. Buli kimu bukisangamu ogolina bikuuma bukuumi. Tuliteini. Tuliteini kyeki. Tebwetaaga panel beating and spraying. Olina buliteini nga butini. Tuyiteini. Oba tulisist. Osigala okumbidde ku mutindo. Olidde. Okitegedde. Kati n'olwekyo abantu bagenda kuswala. Babamme n'obusika. Bakume n'okuli omuntu yenna obukulembeze abusookera ku luzzi oba ku masomero.
bakume n'okkulira olukiiko olugogola oluzzi kuba n'enzizi mu kyalo fe ababaddeko mu kyalo ziba n'obukulembeze nga kubako chairman w'oluzzi vice chairman w'oluzzi nga buli mwezi 3 mulina okugogola oluzzi ne muteekako enkoma empya ne mulugogola amazzi ne gagenda kuba abamu enzizi amazzi mugakima mayiro 8 kyova n'abaana b'omu kyalo bafuna nnyo embuto kagenda ku luzzi golowooza kagenze ku luzzi mpozi kali mu kwepiikya ate abaka ba palamenti bafuddeeyo kusembeza nayikondo kumpi ne gavumenti tefuddeeyo abo abaana abato bafuna nnyo embuto neziva ku nzizi kubeera wala senga oluzzi lubeera kumpi abaana baffe twali bakuumi ne batafuna mbuto nga bato naye abaana bafuna nnyo embuto ku nzizi olowooza omwana agenze kunona kidomola ky'amazzi kumba agenze kwepiiki pozi ali mu kwepiiki mu ttale ate laavu y'omuttale ewooma waliwo gikozeeko maama we nze nabeeranga mu kyalo banzaalidde mu kyalo nze siri site booni ndi village booni ndi mwana wa kyalo kati nze ebyekyalo byonna mbimanyi kuba nzaaliddwa mu kyalo Kampala bandeeseyo okusoma ekyo bwanjagala nnyo ekyalo natuuka n'okyetuuma erinnya nenetuuma erinnya ly'ekyalo mu East Africa wano bwe tutunuulira nga bweri tulaba nti osanga omuntu ng'ali leader of opposition nga w'amaanyi nnyo naye nga balemeddwa ebiseera ebisinga okubeera nga bamegguza gavumenti ezibeerawo tulaba mwami Besigye yavuganya mwami Museveni emyaka 20 n'amulemwa okutuusa president Kyagulanyi Lwazze ne tulaba omukulu oyo Raila Odinga avuganyiza okutwala entebe ya Kenya eyo ebbanga eriwera naye naye alemeddwa ate ngulaba nti abadde w'amaanyi nga n'eddoboozi bagamba abantu kati tukole kino kyekirunga abantu bayimukiramu okitegeera naye afudde takulembedde alemeddwa bwe tugenda Tanzania kyekimu nawalala olowooza ki ekiremeseza naye naawe nkutidde ntandise okweraliikirira olabika taatawo n'akyemalira oba olina oluganda ku mwami Museveni ku lwaki ssebo anti baneekyemalira balina sitayiro kati nze tolaba aba movement bagende oyisima alina takisi 8 oyisima twamu babamalamu bantu maanyi naye nga takisi mu 8 nzijja wanga bwondaba naye kenyini nfaanana takisi ate mbere ne takisi 8 oyisima twamuwa takisi mpya kino kyendeese ati nkikuleeta wojja kati banakyemalira basindika abantu ne bamalamu abantu amaanyi bo ne baba ne ansa kati osobola kuŋŋamba nti Besigye yalimu okuwangula mwami Museveni yakamuwangula emirundi egi anti ŋŋamba okuwangula kibaddewo naye ŋŋamba okukola kyonna ekisoboka n'abeera mu ntebe okulembera anti ekimutiisa kuyiwa musaayi naye Besigye yakawangula mwami Besigye mwami Museveni emirundi 3 n'ogwasembayo gwali ogw'amaanyi ekkooti yagaana bugaanyi n'evuya negamba Yesu okubba kwabaddewo ne tebisazaamu kalulu nga bavuya buvuya babawadde ssente naye nga byonna mwe mwava n'ono omusiru Abedi Bwanika omusiru oba ovumye nakyabufaanana obusiru nedda kikyuseemu kale mwe mwava n'ekimpenempene nakyera kyakuvuma ekyo ate ekinjirinjiri nakyera kiba kyakuvuma ate mawube mwe mwava mwami Bwanika atanatuuka ku mwami n'obwami tebamala gabuzi kale Honorable Bwanika tanatuuka ku bwa Honorable naawe kale Pastor Bwanika ebyabalokole sibimanyi kale Pastor Bwanika mwe yava n'agamba nti talabanga kalulu kabadde kalungi nnyo nga kabaddemu ne mwami Museveni nti talabanga kalulu kabadde feya akabadde akawoomu obulungi ennyo era bo bawanguddwa mu bwenkanya naye nga jjukira nti Dr. Besigye emisango giri mu kkooti ono yawa bujulizi akalutaka era nzibanya kabadde kawoomu nnyo kabadde smooth nakyawa Bwanika ne bwafa nze njaguza tojaguza
nempulira nti Bwanika Abedi Bwanika afudde njaguza abo abantu basaana tubajaguzeeko nga bafudde ku musayi gw'abantu ogwayiika abaana b'abantu bakyali luzirana gwe nogujwa abaana b'abantu babatemula gwe noovaayo n'osinika amannyo nti akalulu kabadde free and fair kati Bwanika bwafa era mugenda ne munenye abaana ba TikTok abaana ba TikTok lwaki basanyukira abantu nga bafudde kati bwe tosanyuka ku Bwanika ng'onoosanyuka kwani era nze Bwanika ne mpulira ng'afudde njaganya nyinza n'okumala wiiki namba nga sikola nga ndi mu kujaganya bakubuuza owaayi nga togenze ku mulimu nti njaganya lwa Bwanika kufa enjaganyizaako Bwanika kufa mangu tosobola kuddira muntu bwakyo era nze Bwanika bwe namulaba nga agenze mu Nuupu nagamba Lubakyoya nembaga banne tufudde ne baŋŋa kiki nembaga Bwanika agenze mu Nuupu wabagambirawo kati okasaze okugenda waliwo ekitera nga twakutambula bulungi nembagamba Bwanika kayingidde Nuupu either Nuupu eyinza okuba nga teri ku opposition oba nga bagenze kusuula Nuupu nagamba Lubakyoya civilian media w'ebugoloobi mutyaba Isaac era banjulira nembagamba abo basajja babi ku bintu bibiri bwe baba tebagenze kusuula Nuupu teri serious nabirabirawo gwe noba okubira mu Lubakyoya essaawa zino oba mukyaba Isaac oba civilian media wumalu w'ebugoloobi nabaga ku bintu ebi abo abasajja ke basaze ne bagenda mu Nuupu nti bayingidde Nuupu either bagenze kubega Nuupu oba kugisuula oba Nuupu teri serious Lubakyoya ne baŋŋamba twalikoze eki ne bagamba Bobi Wine yali bagobye abo abasajja tebeesembereza oyogeddeko kino ekyokujaguza nti singa omuntu aba afudde nabeka abana ku TikTok awo nga batandise okugamba nti Ousmane ono yaddako nga ono yaddako Azakati ono yaddako era waliwo addako waliwo addako ayinza kubaani waliwo addako gwe kyoba omanya nesijaga nti gundi nga president nga vice president nga owayendeka prime minister nga leader of opposition nedda sebo leader of opposition Katonda akyaba tukuumira nnyo abo bakyali bagumu nnyo Dr. Besigye era baali batutiisizaawo nga mulwadde tikati embeera mbi etabuse tugamba bannange tebijja era tusabira Dr. Besigye bambi gyali asooke obulwadde ate bamuyimbule asooke obulwadde ate bamuyimbule ate Dr. Besigye gwe mubonyabonya bwe mutyo naffe temwali tulabye kuba tuli mbwa za Dr. Besigye tuli made in Dr. Besigye nze najje ne Dr. Besigye ng'avudde mu movement era nze kalenzi kato akasooka ne Dr. Besigye ngera baŋŋamba akaana k'ekibibi kati bwe muzanyisa Dr. Besigye naffe temwali tulabye kuba tuli bibala bya Dr. Besigye tuli mbwa za Dr. Besigye tuli baana ba Dr. Besigye tuli made in Dr. Besigye kyovula muwe ekitiibwa mwagala nnyo Dr. Besigye singa bayeesimbyewo ya assuming singa badde yeesimbyewo mu PFF ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yeesimbyewo nga bwali mu NUP oyinza kukawaani ku opposition baba babiri ate era kankawa Bobi Wine ebintu biyitako n'ebintu biba expired nze bwe nali mu buto si bwe nfaanana kati ne bwe giba myaka ate buli kintu kiba ne time yakyo kati time eno tekyali ya mukama wange Dr. Besigye oba omwagala oba tomwagala time eno oba oyagala Bobi Wine oba tomwagala generation yiye era nga beesimbyewo ababiri ate era nonda Bobi Wine kubanga time ya mukama wange yayitako kyovula njagala nnyo obusiraamu ffe mu busiraamu
mwe mwava ebisanja n'egirimiti nabiki byonna byava mu busiraamu. Ffe tulina bannabbi 25. Nabbi Adamu alayhi salaamu, Nabbi Adamu Katonda yamukola mu ttaka. Lino ettaka lye tulinnyako Katonda yawumba bumbe mu ttaka. Nabbi Adamu talina kye yali tasobola kukola, naye Katonda n'amugamba abaffe olina kukoma wano. N'aleeta bannabbi Isa. Nabbi Isa yazaalibwa talina kitaawe. Olubuto ne lugenda mu Mariya from nowhere. Kati Katonda n'aleeta ebisanja olina kukoma wano. Ebisanja byatandikira mu ddiini ya Busiraamu. Kati ekisanja ky'abeesigi byaggwako. Yali mukama wange, yali mukwano gwange, ne byaggwako. Kati ebisanja bya mwami Bobi Wine. Era ne bwafuluma mu kkomera muga dokita, sijja kulumba, sijja kuvuma, sijja kunyegako, n'engenze na Bobi Wine. Ngenze na mwana w'e Magere. Era ne bamuteera wano, ngenda ne mukulisaayo. Ne muga welcome back, welcome from prison. Ne dokita weesimbewo, sigenda kulumba, sigenda kutabaala, n'engenze na mwana w'e Magere. Kale, so ensonga zezo Kenya tena kigenda kusuba ku Raila Odinga. Terina. Nga bw'omukyagwa nnyo. Kasaya Tagala n'agenda akola omukago ne n'akyemalira. Ate olumba nkya mwali Museveni n'omukyalira emirundi 5. Kale wali mukyalidde ogumu. Ne tulowooza oba mukyalira Sinalabuka. Waliwo bino bye batomeza abaana abawala ne afuna olubuto bakayita Sinalabuka. Omwana omuwala afuna olubuto nga wa myaka 16, 14 bakayita Sinalabuka. Kati sana n'Odinga yajja wa mwami Museveni omulundi gumu, twaliga babambi yali tannalabuka. N'emirundi 5 ng'ali obugenyi. Ffe ne mu Busiraamu bagamba tokkirizanga musota kubojjera mu kituli kimu mirundi 2 ofa oli mukafiiri. Omusota ali gwakubojjera mu kituli kye kimu, n'ogwokubiri guzzeemu gukubojjedde mu kituli kye kimu ofa oli mukafiiri. Kati Odinga senga yajja omulundi gumu, nze naali musonyiye n'emirundi 5 nga mulinya mu nnyonyi emu ne naakyemalira. Muwadde hafu basale. Simusobola muwa fulu basale. Owaaye nga tubitadde ku mabbali ebyo, nalabyeko awo omukulu yayongere ne naavaayo Asumani Basaalirwa, nayongera okuteekawo embeera, n'agamba nti yeewuunya Robert Kyagulanyi Ssentamu president okugenda e Bugiri, n'amwogerera nga kifo ky'okunoonya akalulu n'adda ku ye, n'amwogerera n'amusiga enziro, n'agamba nti naye yamuyamba bali bagenda mugoba mu parliament, n'ayimirirawo nnyo n'amubeererawo, n'agamba nti naye yamuyamba mu kalu k'ekyaddondo bwe yali ajja ku bubaka bwa parliament, nga nange nagendayo namuyamba. Basalirwa ogamba awezezza emyaka emeka? Simanyi, ayinza kuba asukamu 5. Asukamu 5? Katagenda kutegeera. Okakasa nti asukamu 5? Asukamu 5 abatategeera. Tagenda kutegeera. Basaalirwa ye muntu adibye mu by'obufuzi. Basaalirwa yeesimba okuva ku bwa kansala nga basoga banne tebamuwa. Basaalirwa okumanya ensi ekubye Basaalirwa yali yabulwa n'omulimu nga ne Mbalooya bamutya. Omuntu amuleeta ku mukono Elias Lukwago n'amuwa woofiisi ku Sitewoolo. Lukwago yete Basaalirwa? Basaalirwa nga yaddiba nga ne bw'omutunuulira naawe odiba osiraana. Basaalirwa yeesimbyewo e Bugiri. Kwero si wano ne bamumma, kwero si tu ne bamumma, ku kansala ne bamuumwa, okulembera oluzzi ne bamugaana. Yali Bobi Wine ye yamuggyako ebisiraani. Basaalirwa yeesimbye e Bugiri, yeesimba okkulira oluzzi bulungi bwansi ne bamumma, n'ajja ku Chairman LC wano ne bamumma, Chairman LC2 ne bamumma, Chairman LC3 ne bamumma, 5 ne bamumma.
basalwa buli lwesimba abadde yesimba ku baka bwa parliament nga basalwa ne bw'omutunulira obutunuzi bwoti naawe wakusiga ebisiraani basali ogenjogerako mumanyi kyebisiraani nedda nze olaba yampa basale n'enjizira alina essomero wagamba wagimuddiza basale alina essomero liri bugiri yampa basale n'enjizira nenga ayinza okusiiga omwana w'abanje ebisiraani gwe lwaki nagizira kyebisiraani tukireke alina ebisiraani sebu gwenjogerako mumanyi gwe tomumanyi ate singa birina yalibadde mbaka wa palamenti ati Bobi Wine yamutaasa katwagala bibyo ogera kulaba bigenda omuddira naye banna twagala wuyo twamuwadde tiketi ogera kulaba bigenda omuddira basaliwa abadde yaddiba nga ne bw'omutunula mu maaso ge olaba midibo myereere nze yampako ku basale ngenda okwebakamu nenga ono basaliwa alina ebisiraani sijja kuwayo omwana w'abandi ajja musiga ebisiraani kuba nze nina abaana b'abantu bennyambako mpeza abaana 15 nga mbafunira amasomero free of charge namanya nenga omwana basa era essomero lye ndyerabidde erinnya liri bugiri ndireka essomero abe bugiri balimanyi gwolaba nze nazira basale ye basaliwa abadde yaddiba nga ne bwoba obbye enkoko tosoba muyita kuba looyawo lukwago n'amujuna n'amuwa woofiisi ku sitewoolo n'amugamba beerawo ne ofiisi n'amuterayo musaala abadde mukozi ng'afuna omusaala mu ligo ttiimu eya KCCA basaalirwa abadde afuna omusaala mu KCCA ng'ali ku ligo ttiimu mu KCCA lukwago yamupangirayo omulimu ogwo kati basaalirwa awo tugamba ki ye kenyini afaanana bisiraani basaliwa ne bw'omutunulira obutunuzi nedda kyekisiraani kimenyewo basaliwa omutya buti simutya nze mumanyi gwe tomumanyi nze tuwemanyi basaliwa kenyini atunula bisiraani afaanana bisiraani si kituufu ate lwaki nze mumanyi gw'olaba yampa basale efuulu basale neŋŋana okutwalayo omwana yali ampadde efuulu basale neŋŋana okutwalayo omwana ku ssomero lye kati basaliwa tolina kyewayamba Kyagulanyi ate tolina kyosobola muyamba yagambye nti yamuyamba bali bagenda mugoba mu palamenti nga bamugobako ki simanyi oba ku ki kati yeyambe yadde mu palamenti kati yeyambe yadde mu palamenti gwosinga ebisiraani mu nsi gwosinga agazibu mu nsi ng'atoyamba gamba yayamba Kyagulanyi obutamusiga bisiraani bye yayamba Kyagulanyi obutamusiga bisiraani bye basalirwa oba senior lawyer atuwulire ku misango gye yakawoza abadde katebe Erias Lukwago yamujunie n'amuteeka mu ligo ttiimu eya KCCA abadde mukozi mu KCCA ng'ali ku ligo ttiimu naye ng'akyaliyo ani mu KCCA akyafunayo omusaala ateekwa okuba nga akyagujjayo ate nga kiba tekikkirizibwa oba kati ateekwa okuba nga takyali n'ateekwa okuba nga n'omusaala akyagujjayo kati bwe bukumpanyi obwo bwe balina bwe baali baagala okusiga omwana wattu ate ku Mande ngenda mu KCCA nja kubibuuza ateekwa okuba nga akyafuna omusaala ng'ate takyakolayo era kati ompadde nakyakkola ompadde omulimu ku Mande ogenze kulondoola nsimbi za miwa musolo basaliwa akyafuna ssente wano lwaki azifuna nga takyaliyo okugyako nga banaŋŋamba nti akyaliyo ate bandage nja balumba ate KCCA nawe simanyi onoyingira buyingizi KCCA nagikolamu ngitegeera sinawe simanyi KCCA tebanzigulira luggi ne basaalirwa baako wookoma tolina kyewayamba Bobi Wine ate tulina kyetwagala tuyamba kati laajana watandise okulaajana laajana gwe kennyini oli bisiraani ogubye n'ebisiraani byo guma n'ebisiraani byo ffe tetukwetaaga
Basali walina ekizibu olaba ne Mujema bamugoba Amujema gyali Mujema bamugoba ani mwogezi wa Jema ono mwami yani wali mututeredde kwano n'owulira olina essimu ye waliwo ono gundi ono mwogezi wa Jema yani ono olina essimu ye omukubire Jema bamugoba bw'oba olina essimu ye muteeke kolawude omukubire omuge tuli mu mpakaano ani pulezidenti wa Jema mukumpanya hayatu munafiki munanfuusi obwo obukundi basaalirwa Segona Mpuuga Semuju abo basaana kuba bafulume ebyobufuzi era nalaba omwami Mpuuga ng'agamba nti mmwe abeefunyiridde okwagala okubafulumya era n'aboogera omwami Mpuuga Segona baani nti mwesomye okubakuba bajja kufuluma okubajaddala ku mapu y'ebyobufuzi mu Uganda twagala bateeka ku dumping area olukomera dumping area twagala bateeka ku dumping area tujja bafulumya kati n'olaba Ssemuju wajja ofuna emitwalo 3 ng'agafuna wa mu monitor gali 3 nga matono mwetano yagabanga n'25 kosi yamwe yamawulire mujagala ne baba nafuya wangambako ne waliwo ne radio egaba emitwalo 6 gwe wagingamba wano bana babawayo 6 nebinamawulire ebisiru bigwagwa ng'okolera emitwalo 6 kyova olaba nvuma nnyo bannamawulire bamayo ka transport mitwalo 6 omwezi netisagamba 6 wangamba 6 wangamba 6 mitwalo 6 kiri mu Uganda pulezidenti omulamba nga asaka mawulire si pulezidenta abana abasaka bagenda mu field ne ate baba nafuya nze nagasakako ngugesakira kuki nafunanga boda naliko correspondent wa Bukedde ne mu Bukedde nakolayoko Kabushenga yatugoba sebo Kabushenga yagamba nga tulina certificate mawulire tulina diploma mawulire tulina degree mawulire mutulabyeko nemufuluma netufuluma kali muli munoonyayo ki nga temwagesoma ate baabe toduula nnyo ssebo mwe musomo mulimu gw'abamawulire ketabuli tuwagasoma obukira bodaboda kugenda kusaka eki nali ngaagala naye gwe okimanyi mu Uganda abamawulire abasinga temwagasoma era yemwe abafuna 6 twagasoma lwaki tebakuwa 6 tewagasoma tolina mu certificate tolina mu diploma tolina mu degree tolina wagamba nti nagenda nentendekebwa lwaki tebakuwa 6 bambi kiri mu mawulire nga bakuwa emitwalo 6 terina asingako sa transport bangi ng'abo abagenda mu field oba okyali wano ku munaku nti mukwana akeedi ayidde oba okyali awo nti ebijambiya ensangi bitaamye kyova nti abasinga bagenda mu press conference nga tebanamuwa mutwalo guba 2 tavaawo bwe kiri oba okyali awo nti ewakiso ebijambiya bikutte wansi ne waggulu oba okyali awo nti emukono kapa ezadde ente oba bya bulimba oba si bya bulimba odduka misinde abo abaana bazunga nnyo era nsobola kukiza mwana wange genda muteeka mu field abali mu office basigala ku kompyuta basigala ku ffaani abali mu office banywa cyayi buli ddakiika cyayi na biscuit ozunga tolina kyowalidde ate editor chief editor olidde Basalongo Kairo oli mukwano gwange manager wa Bukedde bo basigala ku maoffice asigala muli n'amakoti n'amakoti kesi yanyumirwa amakoti kachayi buli kadde buli chai banaba abasigala mu office baagala chai buli dakika bo bali ku chai oboja we chemisana ne kijja anti New Vision ebafumbira emmere ne mugenda eri ate abakulu be basooka
koponi z'abakulu ze zisooka abakulu ne balya amasavu ibana abakulu basooka mu masavu ebifi ebinene byonna ne babi ate n'abafumbi bakusobera abakulu bwe babagamba nti ebifi ebinene mubiwe bakulu mumuge okutwakayo koponi zammwe nga baba obufi butono ebinene byonna babiwadde bakulu ebiyungula banne nga abafumbi b'omu kiyungu bakulu be babagamba nga nti ebifi ebinene mubiwe nga ffe baani ababagamba mumuge okutuukayo ng'ebifi byonna aganene bagawadde bakulu bana abakulu omuceere babawa mmembe nga gwasigadde wasuka babawa gwe batuwa bali bagututte bane mujooga kyokka be babeera mu SC be bafuna omusalo omusava bwekiri be babeera mu ofiisi tebavaamu be banywa kyayi buli kadde ate n'emmere yonna bye bagimalamu bwekiri bane omulimu gw'amawulire gwanyiwako bakulu kale ensonga zezo nga tunatera okumaliriza twali wano nenkugamba nti nno ASP Nsiima Clive ono yakuba akaana akawala empya ez'okumukumu najja nenkugamba nti bamukwata ne bamuteeka mu kkomera n'okiwakanya nnyo n'ogamba nti tebamukwata n'ogamba wa tebamukwata olimba kati bamulese mu kkooti ebifaananyi babikubye gabadde maanyi gange bannayuganda banneebazeeko n'abasupamaketi gabadde maanyi gange kuba nabayingira baali bagaanyi bamulese mu kkooti naye namulabye wetwayogerera baali tebannamukwata era waliwo nayankubira naŋŋamba lwaki opika najjako essimu lwaki opika omusirikale yakola ki ne baali tebannamukwata ofaaki n'ensi waliwo ne kino Odi Kampala Police Station Odi Kampala Police Station tefumbira basibe emmere Odi Kampala Police Station sente z'emmere oba DPC yazirya tefumbira basibe emmere nibalinga babawa bakijjawo ennaku zino Odi Kampala Police Station tefumbira basibe emmere oba DPC yazirya oba OC yazirya twagala poliisi etuyambe omusibe bamukwata ne bamusiba nga bo tebategedde ebbanga lyamalamu abantu biwuwa okutegeera abeerayo njalo akuta biwunyo na bivundu biva mu kidoli anti ekidoli kale okumanya Uganda nzibu Odi Kampala emazaawo emyaka 6 ne tebagisimiranga toilet munda abasibe bapama mu bidoli ne bafulumya wabweru kati Odi Kampala bakusiba n'ekidoli kyo kati bakusiba Odi Kampala okuta kivundu kya kidoli ne regional police kwega ye police enkulu mu Uganda mu Buganda kyovula bateeka Odi Kampala police yava ne mu station bagita Odi Kampala police headquarters tekyali police station nkulu nga bw'owulira ne tewa basibe emmere sente zino ez'emmere y'abasibe twagala DPC gyannyonnyole sente y'emmere y'abasibe eragawa kimenya mateeka okusiba omuntu n'otomufandinga mmere olaba ne KCC ne bweba ekutta omuntu omutwalirako emmere bw'omutwala ku poliisi olina omutwalirako emmere bwe bakwata omuntu aba KCC baba banogabira omuntu emmere paka emisango gyo ginaggwa basalawo nti bamutwatte luzira nga bakikoma kyoba nti KCC eyanguye okutwala mu kkooti endowooza ekyakkuwa mmere ekiseera ekiwanvu KCC olukwatya bwe kapa kkooti yaayo ndowooza KCC kyeyava yalabuka bwe bakwatira omuntu mu budde bw'ekyemisana nga bakimuwa nga bakimuwa omuntu ne bw'aba azizza omusango ne bwe guba gwa naggomola olina omufidinga emmere mu mateeka ne Odi Kampala Police Station tewa basibe emmere sente z'emmere ziragawa ekintu ekyo nja kiyimba paka nga poliisi evuddeyo n'ennyonnyola
sente z'emmere polisi enzo kuba tena busobozi bubagabirira mmere eggalewo erina kuggalawo polisi nga terina busobozi bukuuma basibe nakubawa mmere mateeka erina kuggalawo ekyeri police post ni odi Kampala edikota saba polisi buli mukulu yenna asangibwawo yeddira CPS nene mumma abasibe emmere sente z'emmere muziteeka wa ai gigi omupya yasikidde Betty Kamya oli musiramu munnange naye nkusaba appointment odi Kampala tewa basibe emmere sente z'emmere ziraga wa sente za muwi wa musolo abasibe kodi Kampala tebabawa mmere sente ziraga wa oba tekyalina busobozi buwa basibe emmere epoliisi eggalwewo mpozi nga tumaliriza buno obubaka bwa Namuju Sise we Masaka Namuju wafumbanga caayi mu ofiisi ya Gilbert Bukenya yafumbanga caayi nakusimula mu ofiisi yakolanga mu ofiisi ye naye gye emirimu gye yali akolayo oba yali asimula mu ofiisi teyali secretary yali oba ki Namuju si muyivu Namuju gwenjogera mumanyi naye ammanyi Namuju yasiimulanga wa Bukenya nakufumba caayi mu ofiisi ya Gilbert Bukenya nga gye emirimu gye ofiisi ya Gilbert Bukenya kati olaba bwe bazimbye ekizimbe kya finance ekipya ekyo ekinyirira ngaki kya revenue kya finance revenue wano kugundi wano nakawa wano nga ku parliament nga ku KCC wabeeranga ofiisi ya Gilbert Bukenya ne Namuju nga mufumbi wa caayi mu ofiisi ya Bukenya hulidde nakusiimuula yakoze statement nti oba kutta abantu oba musaayi guyiika guleeta Masaka bagenda jizza mikono gya gavumenti nyabo omufumbi wa caayi hulidde si gwotegerera abantu ate ogwo omusaayi tolina wojja guyiira gwataasoma Namuju teyasoma hulidde ojja kuddayo mu caayi w'omufumbi omuntu asobera maka parliament nga teyasoma kiri mu Uganda wano nina ne minisita Mulamba Kakooza James Kakooza yasoma James Kakooza alina Piero amanya malala Oliver amanya malala ne ku Oliver amanya malala era nedda ssebo kyekya mu misano bwa minisita tekisoboka sebo Piero James Kakooza niye badde mbaka parliament ebbanga lyonna kati ali mu parliament ya East Africa kati anze tukubanga yatuukayo nga teyasoma Piero amanya malala Olevo amanya malala Elevo amanya malala kikola atya kiri mu Uganda wano kiri mu Uganda mama nyabo hulide kati Namuju munnange ojja kuddayo ofumbe caayiwo kyovolaba ne Dr. Sarah Nkonge watutta gwe wali otutono mu kooti olw'obutasoma ddamu otusa emisango mpozi yamutwala mu kooti yamutwalako mu kooti simanyi gye byakuwera Namuju si muyivu ne bw'owulira oluzungu oli oyagala kwegoga Namuju ateekwa okuba nga wa P7 oba P6 kyovolaba byasanga byayogera nze Namuju nange okumulaba twalina appointment ne Professor Bukenya twakolayo emyezi nga3 nga alina emirimu gyatutumye okukola naye nga Namuju yatugabirira caayi era mmanyi nojja kudda mu caayiwo olidde ne gundi ne Kabanda ono ow'Ekasanda afuuse ekizibu Kabanda munnange ejjanzi talibuuka na nzige olina amaanyi mangi nnyo Kasanda okuba buli kiramu wakuba n'omuntu amasasi owooza oli ttiimu muwoozi si gwe osoose okuwagira muwoozi
nejjanzi teribuka nanzigo naye background tabadde mulungi Kabanda ekirungi nti omumanyi ne background wo tabadde mulungi ne Kabanda abantu bakwata empola David Kabanda sigwososo okubombaka wekasanda ate sigwososo okuwagira movement ate sigwososo okuwagira muwozi bangi bagiwagira dda nereka kuyita wali komye Kabanda kendeeza amaalo poza akasembayo waliwo Zaituni Nalunkuuma muwala yakola bulungi figa yeeyo figa yeeyo yakola bulungi amahaiti geego obumyufu bwebo buli kimu kyonna Katonda akiwa Zaituni Nalunkuuma tumuleese ku bwa kansale wa Kiso kwero si 5 atiribiita yalungiwa mugezi yayeruka mukozi buli kimu kyonna kiri ku Zaituni Nalunkuuma tumbaleetedde wa Kiso banne mutuyambe ali ku kadi ya Nuupu ne wano bambi ndeeseyo independent wange bamuyita Juliet bambi iriyama mukyala Mukalamoji tumuleese aze kukiikirira Kizito Boloko UEB Stella Kota Zone bambi wadde agidde ku independent ne mumuyambe ku bwa independent bwe ndoza ekibiina tweyanziza abantu ba Kizito Zone najja tu Stella UEB Quarters ndaba wawo wonna bambi muyambe omuntu wange kale tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala kujjukizaako Kabona Mugabi ono ajja kukuyamba w'ebyewuunyo gw'alina okusomoozebwa mu bulamu obwa bulijjo yeetaaga okubeera ng'oyambibwako mu by'ensimbi agala okuyambibwako okulaba ng'ozuula ebyo ebyakubulako okulaba ng'oyambibwako ebyo byolaba ebikusobedde mu bulamu obwa bulijjo azitoweereddwa okitegeera nga obulamu bukutabudde tobitegeera bulungi nnyo ebyesimbi bikyankalanye emirimu gyo gifudde agamba nti jangu emirimu tugize engulu ebintu bitambule bulungi nnyo n'akasimbi okafune otobye otambudde wonna wali ogezezako kyonna kiri biganye agamba nti kkiriza lyabeere last resort okulaba nga akuyamba okuva mu nvuba ebintu bitambule bulungi nnyo ensonga zonna zijja kuba zitambula bulungi nnyo so waali okulaba nga yamba bannayuganda abali wano ate n'ebweru mukulu Kabona Mugabi mukubireko ku 0752993946 esimu eri 0752993946 ensonga zonna zijja kutambula bulungi nnyo aganga nze Geoffrey Mayanja tukageza akaseera akalungi obudde bwaffe twebaza mukyala Feibe yes mukyala Fei sebinene mu UK obuntu bwakyuse ne banne tugamba abawagira gavumenti lwaki buli muntu ateekwa okuyamba gavumenti okukyawa gavumenti eno mukyala Feibe sebinene twali twekubaganya obuloozi ono nga tusaba muzira kisa atugulire obuntu buno twogere nga buli muno bulapeero buzindaalo mukyala Feibe sebinene n'abutugulira yabutugulidde ndowooza oba bugule oba bwamazeewo kyenda oba kakadde busukkamu mu kakadde ndowooza bulinga mu kakadde kamu mu emitwalo 9 siri sure naye nga zizanyira awo busukka mu kakadde kati bwe yabuweereza babayita baani DHL yabuyisiza okutuuka e Uganda kati batusabye emitwalo 46 obuntu bw'osobola n'okubatika mu kamwa akamu n'okakweka eno n'akalala n'okakweka eno mutusaba mu ky'emitwalo 46 nti mulyoke mu butuule omusolo URA omusolo si DHL bo baleeta naye kati URA yo negereka omusolo URA ekitongole ky'ebyomusolo ekya Uganda kyo nekigereka omusolo nemwe bantu ba URA kyova nti buli nze n'omwana wange namugamba ne bugobanga mu tokolanga mu URA tosobola kuddira buntu kosobola n'okubatika muno
mu URA ndaba mwateeka pulogulaamu bukedde mu lupapula muliwo okwagaza abantu kuwa musolo oba muliwo okukyayisa bantu kuwa musolo kati obuntu obwo oli abuguze emiliyoni mu emitwalo 8 kati emitwalo 46 gaaki ati lisiti nsabaayo emitwalo 2 buli kamu kasoloze mutwalo n'emitwalo 46 gyaki muliwo kwagaza URA zenakolako mu kitongole Jennifer Musina atugamba tubawadde emirimu ne mufube nnyo okulaba nga mwagaza omuntu ekitongole KCCA nga n'omwana asoma bw'aba asoma nga yeego buli mu M8 M8 ne babusabyeko emitwalo 46 nezigwamu awo kumbi emitwalo 7 omusolo mitwalo 7 kumbi mitwalo 7 kubanga bagamba no kumbi mitwalo 5 yes kubanga basabye 46 nezigwamu awo kati ebintu ebyo tugamba ulide mugamba mulese parish model mulesani ebyo namubijje ku bantu ulide sente ezo mwagaza abantu eggwanga lyabwe ne revenue abantu mwami 7 takyagenda mu campaign kusaba bululu byakoze bibyali bade bimuwa obululu niyo mulaba agenda mu bululu mu campaign mumpe no kati byonna biparish model mugemba ko revenue tekiriteeka nti buli kintu kiyingira otekwa kijja ku musolo omuyitirivu kale byabadde biva ko musolo ninga si muyitirivu nga musamu at least buli kantu wali kasabye omutwalo gumu nze n'empayo gumu nono n'aleeta gumu n'emitwalo 46 tuli kumpi 5 obuntu muzira kisaya butuweereza kati butulemedde bwatuuka ku Lwakusatu 46 gabuze naffe tuli bubi nnyo tetulina kyakulya ate tusobola gwa ddalu tugamba yabutuweereza nti ate tuweereze n'ez'omusolo anaga maama bano baagala kummanyiira mbayita ntya nga neereetera ekizibu kati ate era tukubire feibe nti ate tuweereza 46 bane wake up waliwo ebisukka ate abana beyagala muyora awo bannange kale ensonga zeezo naye nga katusabe inshallah tulabe naye ng'embeera bwetyo bweri mutubasiibule kati ate bwe tunaakoma obujjayo babukyusa bw'olaba nedda DHL tesobola kukyusa DHL yo ereeta byamaguzi ereeta bintu byabakirayanti okuba na gyebijje gye bagiweeredde n'ebireeta gye bagiragidde kati bwetuusa wano gavumenti yo negereko omusolo URA negereko omusolo gw'okusasulwa naye nga bibeera kati gwe bw'osasula wali bumala osasula omusolo gwa URA kati yo DHL yongeye kuwa ne URA si ebyo ebirina DHL yebyo ebirina kasita gw'osasula omusolo wali eri nga DHL yonge bikuwa ne kati bwebwo obukyayo bweyongera buli lukya ku gavumenti obwo obuntu mubeere nga Jennifer Musi yatuga mufube nnyo okwagaza abantu KCCA kati mwe mufubye nnyo okwagaza abantu gavumenti ne URA oba mufubye nnyo okugikyayisa kati obwo obuntu nga bwe buli obutono bulinga nga mapeesa bali badde babugoba bawoana buwewe URA etesonyiwa URA eterobinga URA terina kisa kale toyanziza nnyo mukkirize tubalekerere wano tubebaza bwebaza okuba nti badde mutulaba ate nabo okusubscribinga kateeke kaawo nenga njana okujjukiza essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja essomero lyokka gyotwala omwana ne bamusomesa bulungi nnyo ne bamubangula liri Budo Kimbejja Diamonds Pre and Primary School kale tubagaliza kaseera kalungi mweraba Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebyo by'okumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaaku kansira atukuma
mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 993946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.